Etokote oludda oluwaabi teruliiwo naye omulamuzi ategeezeddwa nti okunoonyereza musango guno kukyagenda mu maaso bagenda bongerayo prima. And I'm appearing for accused number 5, number Rogers. Your worship, number is not here. She is appearing in High Court. She has been granted bail. Oh, she has been granted. Joyce is the administrator. The administrator. She was the administrator. Yes, Your worship. Bryan. Kinasooka okukola olw'ekitiibwa omulamuzi nayagala abantu bange babiri bakkakkamu basooke balabe kubanga bbeeyi nasooka njagala buli omu yeefumiitiriza kati neyajjanjaba omuntu asoosebwe kitegedde yajjanjaba omuntu omwana bwe yakuliza asoosebwe. It is well. You can also apply. You have a right to apply for bail. Okay? You have a right. We explained it to you. You have a right to apply for bail. Granting it is discretionary on the powers of the judicial officer. Okay? Okay, maybe we can start with the journalists. They could go out quietly. Hello. Hello. Mama tubulireko eddakiika emu. Tuwe eddakiika emu ebitambula gye bitambuddemu olwaleero. Kibadde kitya mu ndeega? Tulabyeko nga Hello. That's one. Tuka baba wadde ssente bati banatuwa mukama Kirumira. Nemuwenga amawulire amalungi mwagamba ensi nti sajja kati kino kiki
mwogere ng'ebintu ebiri muleke kusiga bukyayi mu nsi muli mana please explain. Aya, extend the other side. Msemberayo. Nyabo, nenda chukua. Msemberayo. Sebo ngenda chukua. Sebo. Nenda chukua. Tetulina nnyo kyamaanyi kyetusazeewo tugambye ffe nga ffe famire tusooke tugende tumale okutuula tulabe ki ekyokusalawo kubanga emitima gyaffe gikyalimu enyigivu. So musabye okuteeseganya bali abafamire eri basabye okuteeseganya eya Bryan basabye okuteeseganya ne tubagamba ke tusooke tugende tulabe tutuule nga ffe kubanga tukyalina obusungu bwaffe ku mutima. Tebatubuulira mwana waffe yafaaki oba muganda waffe yafaaki era gye mubuuziza ne mugamba bw'otubuulira omuganda waffe kye yafa naffe tuyinza okufuna at least obusungu ne bukakkana. Kati katugende tutuule tunagenda okudda nga 16 tujja kuba tulabujja tujja kuba tulakusala ne kkooti ewamu. Kikyogamba famire ya Bryan? Kyengamba famire ya Bryan kubanga naye ali eri abadde asoose n'awanda omuliro naye kati nga ye bwe yeetonze yeetonera muzeeyi. Katugende tulabe naffe mu kwetonda kwe kozi otwala guno omukisa okwebaza prison organ kubanga tubadde tetumanyi nti n'omusajja gyali tuze mu kkooti zibadde za mirundi nga3 nga tebamuleeta naye kati kubanga tumulabyeko ate naye n'atunula mu maaso ga muzeeyi nga yeetonda so bamuwadde bbeeyi. Tetuli bamativu era yennyini n'omusibe naye yennyini tabadde mu mativu kubanga yennyini omusiba Bryan agambye nti omusawo ye yaleetera omwana okufa yaganira ebintu yaganira omwana okumuwa lifaalo n'amulemerera omwana era bagenda okumugjawo olowooza ng'afiiridde awo naye tetubadde bamativu naye katugende n'ekyo omulamuzi kyewa kye yasazeewo kubanga ndowooza bagimuweredde kwa high-court bwempulidde. Amanyi ago bampita Bright.